nakiwulidde kigamba mu tugenda bakuba gwokubaani gwe okubaani gwe naye mbeera ne ringi ajja kuddamu bakuba bisu. Aha, simanyi gye bigenda kuggwera naye nga omuyimbi mwonna nga King Saha ne Bebe Cool muganda wange kikambwe nnyo. Omuyimbi King Saha kyamugambye byengenda okubeera nga nkutuusaako mwonna nga te SID so nga ate Palaso kw'ossa n'abaana ba muganda we mwonna nga ate AK47 sebo ku lunaku mwonna nga ate olw'abataata asazeewo kubawa mwonna nga ate time wali wonna bamutajamina nti nsinza kujamina nti Yugi wabula kansooke nkutegeeze nti w'obeera nga tonnaba kulayikinga vidiyo ogirayikinge kw'ossa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba. King Saha abadde live mwonna nga ate ku mukutu ogwa TikTok naye muganda wange bino nno biddiridde nti Bebe Cool yavaayoko mwonna nga ate ku interview emu n'abaako mwonna nga ate n'ayisa mwonna nga ate eggaali mu muyimbi King Saha Anti ntambula na Cobra ne omusirikale sebo naye mbeera ne ringi ajja kuddamu bakuba bisu. You don't know that. A few moments later. nakiwulidde kigamba mu tugenda bakuba gwokubaani gwe okubaani gwe kati kankubulire olunaku lwogenda okuva ewuwo ng'ofulumye genda kuba bategeke pamba sebo yagambye mbu ajja kukusanga mbu akunyigemu talina gwe oyo talina gwasobola kunyiga oyo yalina embeerebeere omusajja alina amabeere omusajja yamera amabeere akoze jimu gaganya okuddayo tebamukuba mulawo oyo alina embeerebeere talina kyatugamba naawe abeere nekijenkenizi kyekiyiwa endusu simanyi kikyayiwa endusu kyatambulanga n'akatambaala nga kikeetega wansi w'omumwa kimamizi kati leero lwa Sande bakitumira kijenkenizi genda ogoba enkoko eyo gye tugenda okulya kikkirira naye ebitooke nange natumye edda batabani bange baginoonyeza nti King Saha tanaaba kw'ossa n'ebirala awo. Bebe Cool yazzeemu ovuma King Saha mbu tanaaba njagala owulirize vidiyo eyo buli we mpulira paati y'omwana oyo atanaaba mpulira ddala nga singa ziza yaluyimba yekka kitegeera. No, seriously, but that's my soul. Laira ati twamala kuba ndulu kaakati aba NRG radio mujjukiremu nti King Saha yali yabagoba. King Saha yali yabakyawa aba NRG radio. King Saha yali yabakyawa. Temusobola kukwata Bebe Cool n'atandika vuma King Saha ku radio yammwe. Ngebe bonna tetunnagendayo kansoke tubuuzemu aba NRG radio omwaka guggwako nga Bebe Cool mumuggyeko interview mmeka. Bebe Cool mu mwaka mumulabamu emirundi emeka. Naate weewuunye King Saha yabawa interview buli we mumwagalidde. Nete musobola kuŋŋamba nti bali muvuma King Saha mwenna muli mu kusinika mannyo. Panda n'ayogera even last time I was with him was smart. Oyogera biki nga bavuma King Saha? King Saha we mumwagalira mumuggyako interview bane bantu mmwe mujjukiremu. Bebe Cool mumuggyako interview bangaki. Bebe Cool abeetaagira wano ng'ayina keyosize ezitambula. Naate mmwe King Saha mumwetaagira abeerawo. Bebe Cool mulinza n'omusaba interview n'agibamma. Neze neewunya balaba nga mwenna muli mu kusinika mannyo muli mu kusekaaseka nga bavuma King Saha mbu tanaaba. Ne mwana kyovola King Saha yali mutuufu mu ggoba ka leediyo kammwe ebyaddala bibadde bikyakutte munanga ati akati ku social media naye bannange King Saha ku TikTok kyali okukola munanga ate Bebe Cool kikambwe nnyo SID so simanyi yona munanga ate gye binaggwera ate nga simanyi naawe munanga ate endowoozayo SID kakati nga nkwongeddeyoko omuyimbi Palaso ku lunaku olw'abataata luyite munanga ate Father's Day mu luzungu lucelebratingibwa buli mwaka Juni ennaku z'omwezi 21 kakati mwana mulenzi ono munanga ate Palaso bambi
abaana bano abawadde munanga ate tayimu nga woonaawa omwana wo tayimu nga bw'ogezaako okulaba Palaso bambi abawadde akadde. By the way, Palaso ayagala nnyo munanga ate kye bayita abaana. Mu katambi ako munanga ate ku lunaku olw'abataata esayidi eyo bambi Palaso n'abaana bano aba AK47. So making sure nti osubscribinga ebisigadde byonna ate obitwekere tujja kubeera nga tukuwa update kasita obeera ng'osubscribinze.